z'amazzi. Yesu dokita, nakoze kiriri kwera kulo. Yesu dokita, akubula sera za mukyepanga. Kata abalwadde mukyewange. Bateka kachupa z'amazzi. Yesu dokita, nakoze kiriri kwera kulo. Yesu dokita, akubula sera za mukyepanga. Kata abalwadde mukyewange. Bateka kachupa z'amazzi. Kutambula na Chameleon gwe musangwa gwaffe. Naki mumukubira olugalo nambe mu Uganda. Naki tuwe mwakala nawe tulabe. Omukyala teyeetaaga kufuga
mbagala nnyo mwenna sinabya mbagamba ino. Akalulu ka DJ Daniyo. Tuweneyo tusindire.
music coming. Doctor. Nebaza. Basaba abanyabo ono muto wange bamuyita Aleti Nansuluga Press Eye nze kasasa ddali kakati n'ekyenjawulo ekiri mu kizimbe ekyokubiri ninamu ne maama wange eyazaala DJ Daniyo eyafuuka ensonga mu Uganda eyafuuka ensonga mu ki? Mu Uganda maama wange Dr. Nalongo Mabute nsaba olizeeko ku bantu muleete maama wange ate kambabu Musajja asinga okukola banners mu Uganda. Oyo! Naye bonna bakola banners ne posters. Nze naba making okubeera nti nona afuna ekyokulya. Sibo kiri? Ono Mr. DJ Shan. The one on tools.
nga 28 ffenna tugenda tumuwagire wali Makindye ku climax ate ekeera tugende mu David Lutalo tugenda kuba tukyakala bukozi ki naye nze bano baana bange ebyaddala otegeera mu industry naye nange beneenyumiririzamu tebalina mbwa tebalinga kisamahongo waliyo samahongo kirina we kibeera ku radio ne nga kikuba endongo samahongo yange mwogere leero bamutegeere ni musamahongo Daniyo, I respect you, you are my brother. Legendary DJ Daniyo, more work making. More work making, okubera kino kituli. Ptc, mwebale kujja kuwagira DJ Daniyo. Era nga muwagire Daniyo, mbasaba. Ennaku z'omwezi nga 28, tugenda mu mixtape party ya Mesa DJ Shina. Tugenda kubeera wali ku climax Makindye. Ekivulu kigenda kubanga kino n'okusingawo. Mbasaba n'obwetwaze mujje mumpagire. Mwebale kuwagira muganda wange DJ Daniyo kubanga ono omusajja betwalabirangako naffe ne twegomba okuyingira endongo. Yensonga lwaki tukuba endongo. Nze olwaleero mbadde n'ebyokukola naye nabistopinze byonna naye nga mbalina okugenda okuwagira muganda wange DJ Daniyo. Era Daniyo bw'amala okuzannya seeti ye abanyumi ba DJ Shan genda bakwatamu gye tumugenda. Eno baddeko mu Kalungi Motors manager nefuna emikisa oyo madamu buukirawo tofaayo buukirawo eva boss njagala sente eva boss njagala sente eva boss njagala sente kiripu ndala twagala ki kakati nno kambanyumizeyo akagambo kamu sister Anik njagala sente. You know where to find me. No problem. I know that. Basaba ne banyabo. Kakati no waliwo munaye kambanyumizeeyo. Bwe nali ntandika pulaninga share. Nawandiika abantu 200 mwana mu basatu nga bagenda kugula emmeeza. Nezija ne ngamba mitanda nti awantu wafunda senga nembakkiriza. Twali eyongeddeyo kemabega kubanga emmeeza nina nnyingi nnyo. Naye mmwe bendabye wano mu baganda bange. Kyasembyeyo nga kirimu mmwe. Naye ate nesaba Katonda nti Katonda abo abatazze nsaba obeereko nekyokola muggwe. Njagala mumpulirize bulungi. Nabadde ndyawo ekiro jjo ndabawo omusajja wa Katonda gwe bayita Summer Events nampa ettaka ku St. Award. Waliwo omusajja eyankubidde essimu eggulo n'agamba naye Daniyo ebintu byonna tubikola naye waliwo kino n'agamba Dani kampani yaffe tulina akataka kaffe olowooza wandikeetaaze ne mugamba wangi nabadde nga atawulidde omukulu Sema Events mbadde nsaba gy'omuzeeko abantu ne mutonda ali wano sinegwe mukulu we byonna bikola kyekimu omukulu Sema Events